kusoko inzoloza filimu inzoloza balimba nti Rolls Royce mu ggwanga erya Uganda yali yayingira dda nze nno obwongo bwange bwejonjogera nga ndowooza yaguze nga ndowooza ekyali mu kkuba ejja kumbe iwedlijjo weeri makaaga ag'ekigo era poliisi egenze n'egijjayo n'egiteeka ku kakaru yabagitutte. Rolls Royce bulijjo eyogerwako biliyoni 3 mu miliyoni 4 ze miliyoni 1,340 omanyi miliyoni 1,340 iyo Rolls Royce bulijjo eri makaaga ag'ekigo poliisi egenze ne kakaru yayo bweto n'egijjayo. Nze bulijjo mbinyumyako nga ndowooza filimu kati nze bulijjo ekindi mbongo nti yakoze order bani mu G-shipping nga bagireeta era nga tugamba bagireeta yaguze kumbe ya bagenzo ogituuka soko ogirabe yonayo negulumidde bweti kugambye miliyoni 13 omanyi era tukomemu kubyogerako wanene SMX Media miliyoni 13 naye Katonda nenge gyakola ebintu nazifunye dda kubanga Mungu mugagga buli omu akimanyi Katonda mugagga. Imagine gwe soko okubemu akafaananyi ng'ofunye miliyoni 13 miliyoni 13 ate kijjukire yabadde speaker okujikirira yalinga wali ku URA kyangu osimanya banene aba Uganda Revenue Authority bichi simanya omusoro triple A Anet Anita Amongo munange bino ebintu bya Anet Anita Amongo speaker gwange Anet Anita Amongo ngali bakiriyalinga ebintu by'omukulu okukakana ngeri makaaga ekigo nira poliisi bwetegezeyo ne kakaria yayo ndowooza batya n'okugituulamu kubanga ne first sign tagituulangamu ne president w'eggwanga erya Uganda ejula tagituulangamu. Anet Anita Amongo triple A ebadde wuwe mu basement gye bagijje nkugambye miliyoni 13 olaba neemu ekyaganyo gikwata owamu ogambe yineemu oli alina miliyoni 13 ate ngezo zezaguza akamotoka omuntu agulira emmotoka ye miliyoni 13 that means alinawo ko miliyoni endala nga omutwalo gumu n'eki gwe miliyoni 13 emmotoka yiyo